Elias Lukwago wa PFF twamuyise n'akakasa nti ajja kuba naffe ne kusaawa esembayo atugenda nti tasobola kulabika ku seeti y'emukubaganya birowoozo ne Ronald Balimwezo Nsubuga. Mwami Lukwago bw'atu atugambye kusaawa esembayo. Well, Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga. Yes, sir. Ekibuga kiri mu mikono gy'opposition ate kibadde mu mikono gyayo for a very, very long time. I'm actually wondering kiki ekikuleese ate okwagala okujja munno bwe muli ku opposition mu ntebe y'obwalod mayor. Biki byatakoze byo nti nze kukola kino na kino ebbanga eriwezeeko Mwami Lukwago atugamba etteeka limulemeseza okubeera ng'akola n'ebirala. Nabadde naye ku Sanyuka TV naga nti tewali will ya government of financing plans empitirivu ennyo zalina eri ekibuga. And I'm wondering gwe bino gwe tobiraba nti kyekizibu ye ng'omuntu alabika si kyekizibu. Njagala okuzzayo emabega baganda bange abajjukira ku tteeka erya KCCA. Ekibuga kino nakirimu nga ndi kansula mu biseera bya Mwami Ssebaana. Nali ku LC5 kansula nga nzize kubanga nalengera twalina ebizibu by'enguudo nga engineer ne ngakanyingira ekibuga nga kansula nga nzize kulaba nti nzibikira gap ezo. Abatulaba nalina akafuna accident yatwala okugulu kwange kuno era kyekyanyingiza ebyobufuzi kino nyambadde kipiira wa TV wa set silaba lwaki talaga okugulu kuno abantu bategeere kiki batono abakumanyi batono era bakimanyi kyolo kale ndi musajja mulema wa kugulu kumu kuno okugulu kugula milioni 7 wedde no motoka namba ne siri comfortable nga ono bwali so embeere eno sijagaliza muntu n'omu. Enguudo zezandeeta okulaba nti nfixinga kubanga bangamba nti kansala alina okulobingira ekitundu kye era bwentyo nenyambala. So twakola nga tukolera ku local government. KCC yali mu local government kati KCC ne bagikolera etteeka eryayo nga abali engineeringa kwe kwali Mwami Lukwago kati gwe mmanyi nti andaba era yali shadow minister eyakulemberamu okuteekateeka etteeka eryo nga akyali mu parliament. Kyensuubira nti yamanya ki kyagenda okusisinkana kubanga yasooka okubeera Lord Mayor mu ggwanga luno ng'akolera wansi w'etteeka lyateekateeka. Kyendowooza nti bandibadde balimaliriza nga ye bwe yali ajja okwesimbawo nti yandikoze etteeka nga talyekoledde ye naye nga alikoledde bannakampala naye mwenyini lyasobola okukozesa. Kati we lyajja mwalimu obulumira bwettagaana era amendment zibaddewo n'ennaku ezo twakakkiriza amendment ereeta speaker Mayor Lord Mayor tumugyeko obuvunaanyizibwa obukyalinga kubanga luli yabadde akola ki afumba ate n'agaba naye tugamba nti nedda kafumbe wabeewo akola ki agaba emmere era kwe kuleeta speaker etteeka ne lireeta speaker okuba nti yakiyalinga meetings eza council. Kakati etteeka eryo liwa Lord Mayor okubeera nga yaheadinga strategies policies ne programs z'ekibuga mirimu emikulu egyo mirimu gy'amaanyi nnyo. Lord Mayor is in charge of strategies, policies and programs to enhance service delivery. Kakati neliwa executive director obuyinza obuimplementinga bano byebasazeewo. So executive director muteeka mukozi wa council. Lord Mayor ye political head byebateekateeka yalina obuvunaanyizibwa okuteekerateekera bannakampala yaleeta strategies nazireeta ne baziyisa mu council era bwe zityo ne baziwa executive director okuteeka mu nkola. Executive director ye muwi w'amagezi wa council nti singa alaba council egenda kuleeta obuzibu obusobola okuleetera ekitongole ebizibu
yaba advisinga kubanga naye alina team eyenjawulo ba directors bangi nnyo abamuwa amagezi era balina okutula mu council okumuwabula. Kakati nze nga bali mwezo nzija sijja kusimba ku Lord Mayor. Lord Mayor aliko nedda Mwami Lukwago nedda. Bali mwezo nzija kujjuza kifo kigenda kubeera vacant omwaka ogujja. Kyenzijja okufiiringa sijja kulumba ne Electoral Commission kyeyalanga nti kigenda kubeera vacant. Sijja kulumba Lord Mayor, sijja kwata ku bizibu byatakoze, sijja kumulumba. Nze ngenda kwogera ku bye ngenda okukola. Siganyi kifo bali mwezo mbadde mubaka wa parliament kati wali wakiramuza ndi mu party bagiyita NUP erina principles zaayo kwetambulira. Teyajja kulya binyeebwa, yajja kutwala bukulembeze era ng'erina ba members abajjuvu abagenda ogirwanirira okulwanirira ebifo ebyo nokuba nti tubijjuza kubanga tulowooza fe enkola eyaffe yanjawulo ku balala. Twagala okutwala ekibuga kibeere ekibuga. Si bize kugambye nagambyeko nti etteeka biti sobola dikola. Siina issues as for now kubanga ndikoleddemuko nga ndi meeya ate nno lyali binyo kubanga gwe nawe twalikoleramu fembi nga tukyali enakawo. He will attest nti nafuna za awards. So bwetibanga etteeka terina buzibu ku lwange litandikibwako abantu beetaga service delivery. So kyekiganye service delivery therefore mundabayo ng'ayagala okubeera Lord Mayor buli muntu amakubo mu Kampala ogalaba embeera gye galimu, olaba kasasiro n'obukyafu ekibuga bwe kirimu, olaba drainage system embeera gyerimu, ekizibu it's an issue. It's a leadership problem. Leadership singa abakulembeze baali bakwatagana ne bakola kibayita system tewandibaddewo bizibu. Challenge eri butaba na teamwork, butakkiriza bannakampala kuba part of the system. Ontegera bulungi nnyo wano omusajja ono yaleeta ekigambo gamba n'ogu newatabawo rule of law. Ojjukira akagambo kowaleeta nti osanga buli omu agamba gamba n'ogu. Newatabawo rule of law. Rule of law is simply the enforcement of the law. Nti etteeka lekalikole nga terisosodde. Ontegera bulungi. Kakati kanzire ku bitakoleddwa byensuubira nti binayamba bannaffe. Bwana Borora amangu ago nzijeeyo kulembeze mu Kampala. Obuzibu bwa Kampala buli ki ande banabegwanyiza entebe y'obwa Lord Mayor olowooza bayine ebyokuddamu eri bannakampala. Muri kyendowooza simanyi ngeri ki gye tulina kukyogeramu abantu bakitegeere nti service delivery teri hinged ku opposition. Kyokufuna service delivery weetaaga kulonda opposition. Tukitesitinzeeko bulungi. Actually study ziraga nti opposition ye weakeninga service delivery. Ekyokubiri ekizibu kya Kampala kati ye politics. Buli omu Kampala kati ayagala muzannyira mu byabufuzi. Walabye Lukwago ngo launchinga campaigns ze. Wano kwabaddeko the Kampala agenda nga wano kuliko kifaananyi kye. Kati agenda ya Kampala ye Lukwago. Era n'agamba ani akwatidde engabo opposition engabo for what? Engabo for what? I asked the same question kankudde. Nambuze kibuuzo kye kimulaga nti Kampala ejjudde cartels. Era nti yeye engabo ya Kampala eri cartels ezo ezagala okutwala ekibuga. Alina authority ki ekabinga cartel bw'abanga si ye cartel. Katero kyeyayogedde kakimanyi oba gwata kimanyi yamubuuzizza.
Can you be out of government? You have no authority. Toyina decision nga bw'ogamba n'ogamba mbu gwasibidde Kateero ebweru okujjako nga gwe Kateero. He is the Kateero. Secondly, badde nze nsaba n'obuwombeefu bungi abopposition baddeko kebbali katono mbasaba bo bakitunuulire bwe babanga baagaliza eggwanga bwe babanga baagaliza Uganda nga babanga baagaliza Kampala bwe babanga baagaliza ekibuga okugenda mu maaso bali mu ezo ne bano beekube mu mutima baddeko ebbali. Tujje mpola mpola. Kampala n'ebizibu byayo Kampala n'ebizibu byayo all along ebadde mu mikono gy'opposition for a very long time. The city is stagnated. The city is buli omu bali mu ezo ekirungi akyogedde bulungi anti nkugamba tugende mpola oyina baminisita babiri tugende mpola olina tuwuliziganye olina executive director they even had a chairman Rubaga. Yes, so we're going to Kampala ebadde mikono gy'opposition ebbanga ddene. Government is here. Now I am coming since 2011. in 2 years ago kankuwe failures weziri 2 years ago we came up with an idea to order the city. Ekibuga tukiteeke mu order tubeere ne systems mwe tusobola okoperatingira council ne zitublockinga ne tukozesa amateeka amalala ne twekanga nga batututte mu kooti mbu tetulina mandate eri mu bantu abaalondebwa abantu so tuoverstepinze mandate yaffe ne tubivaako ekibuga ne kisigala nga kitambula. So still ne bw'oba oyina minister ne bw'oba oyina RDC, these ones bali ku supervisory role, they can't craft for a city kubanga eyo si mandate yaabwe. The ED is technical. Kyova ba ED akola bano bye bamuleetedde tebivudde mu kanso bye bakuŋŋaanyiza mu bantu bye baleese eno ED bya implementing, ED bya financing, ED byakolerako operations naye kennyini nnyini alina cooperatingira ku ono. Kyova bakugambye advisor wa kanso okiwulidde bulungi ng'akyogera. So ne bw'oba oyina baminister ne bw'oba oyina ki naawe ekizibu as we speak now ekizibu kya Kampala ye Mwami Lukwago. An individual Emyaka gy'amaze gyonna ozze okiraba nti talina muntu gwali wiiringi kukolagana naye okujjako oyo amusitulira ensawo bakkaanya, atakkiriza kusitula nsawo ye tebakkaanya, ba executive director bonna tebakwatagana, kanso yiino kanso zonna tebakwatagana. Kanso eyasooka yali emujjamu obwesige, kanso eyaddako yali akyali gundi era ng'owulira basika omuguwa wano ne wali. Eno kanso yiino olwaleero bagimalako bayombagana n'abakulembeze banne be bakola ki bwe baabalonda. Ensonga ezirimu okuyisa ekimu luli nalaba bagamba mbu twagula ekyuma ekyokupima webridge epima ebigene ekyuma kyabula. In the same time twagula ettaka. It was a little bit behind. Twagula ettaka eryalina okubanga kiteezi wajjula tutwalamu ettaka ery'enakawuka ne balisenzaako abantu. Kesisi egenda okusituka Lukwago yawolereza abali ku ttaka lyani lya Kesisi. Kati olwaleero atugamba mbu hamu mubi nnyo abbye ekibuga akimazeewo. Yawolereza ababba ettaka lya gavumenti erya Kesisi ekitongole kyakola ki kyakulembera abalibbye baŋŋanda naki tasobola kuvaayo n'akugamba olwaleero ettaka ly'ogamba mbu hamu atutte ekibuga yatwala nakivuba. Ettaka lya Kesisi ekibuga kyakulembera ery'eddundu as we speak kuliko basikwota nalyo twaligula ssente akuuma bibuga bintu byaki bya kibuga. Obukulembeze kungu is coordination with is the ability to lead with others.
n'okwatagana n'ono n'okwatagana n'oli n'okwatagana n'oli. Saawa yonna tosobola kubeera Lord Mayor nga kanso zo zituuliza ku YouTube na mu lukuubo lwa gundi na kugenda kuwaaba mu gundi. Sseggona ne Lukwago bamanya amayitire g'ettaka ly'e Nakawuka. Naye era Lukwago agenda kuwaabira ewa Sseggona okulondoola ekyuma ekyabula n'ettaka lyagenda ekiteezi. bagenda kutwala mu kooti. Kati lwaki ontiisatiisa? Lwaki toyagala njogere? Lindako ogenda mu kooti. Bamanya amayitire gaki g'ettaka ly'e Nakawuka. They are all shut about it. Kakati bwe tuba nga tunaagonjoola nkugambye ngo kyatwalibwa e Rwanda. Bintu bingi bize bibulankana. At the watch. Si bwe ngambye. yali whistleblower ku kyuma ekyo. Ate ku ttaka. Ku kyekyuma ye. Aŋŋamba ate ku ttaka. Yamanyako bya kyuma byokka. Teyamanya bya ttaka. Tamanyi olwaliro nti Eddondo waliyo abantu basikota. It is government land. So ekibuga bwe tunaaba nga tuli bakukitereeza. Tuteekwa okutuula wansi tumanye what is our problem. Lukwago kennyini juzi yagamba mumpeeyo ekifaananyi kimu nga ntudde ne Museveni. Mumpeeyo ekifaananyi kimu sisobola kubitrayinga bannakampala. Eyo yokka red flag. Because why are you a leader? Oli national president wa ggwanga. Buli omu alina kyayagala. Ekibuga kyogenda kiteeseza otya nga tosobola kwogera n'abakulembeze balala. That is one. Number 2, budget yo ogenda kujongeza otya nga tulaze relevance y'abalala, because this is collective responsibility. So in a nutshell, Lukwagagamba tewali will ya central government yayina will financing plans. Yes, tetuganye government teyina will. Zalina tetuganye government teyina will. I had a conversation with him this week. Nalaga plans ezenjawulo zazateeka ku meeza. But they have not been implemented because first they are not financed. Twaina plan y'okugaziya Clock Tower. Do you know he was opposed to it? Do you know yamirira ne mu mawulire in my present ku state of the city address n'agamba bali mu kubba Clock Tower, batuwadde artistic impression tukulika enguudo mukaaga awo zijjaawo bali mu kubba ssente wa musolo ku lupapula ku ground tebiriiwo. Himself, my presence, I was there. Olwala enguudo weeziri. So that amounts to inciting violence against the government and its plans. So bw'obanga olwaleero katutugeze ekyenna kivubo kyano, olina abantu abasasula omusolo, olina abantu abasasula trading license, olina abantu URA ebeegoba, gwe kennyini oli mu kwenkaleginga obutembeeyi. Tolina plan evaayo to resettle abatembeeyi bayingire formal business and operations because you were city. Ekintu kya hamu kyali kyangu nnyo. Negotiate with harm, create a flow, ojiwa abatembeeyi abaliwo obawo omwaka nga tebasasula, eventually bayingire formal business. But you are ready okuba abasasula omusolo, toyagala babeerewo. Twalina gundi nga tulina gundi eno summit gye twalina ya NAM emunyonyo. NAM yali benefitinga bannakampala, hotelu z'abannakampala banno b'okulembera ze zigenda ofuna abagenyi. You are promoting tourism, you are promoting everything. You are the same person agamba bano abantu tebajja. So at the end of the day, gwe nga Lord Mayor mu mutwe gwo kiki kyoyagala? Kiki kyoyagala ekibuga kyo state ya gundi gyoyagala? You want to build infrastructure for who? You want to run an economy egenda okugeneratinga tax. Omanyi nti olwaleero omusolo oguva mu Kampala is about 200 billion. Do you know Kampala omusolo ogugivaamu bw'oba okoze pure systems, you have capacity collectinga 1 trillion shillings only in Kampala. Ebyo byonna, what kind of city do you want?
what is the direction otugamba okuzimba highway otugamba okukola kino in my view wangambye ekizibu kyekiriwa ekizibu kiri ekintu kimu omwami Erias Lukwago. Dr. Siranda, dalabye mwenga DP mwaleese omukyala Beatrice Nambi. Beatrice Nambi Mao. Si Kayanja. Democratic Party. Yes, mwaleese omukyala Nambi. I'm wondering oba mmwe mbeerere emmese za Lukwago okukola temutidde kugiyeta muntu wamu. First of all njagala kutegeeza bana Kampala nti Democratic Party ekomyewo okutereza ekibuga kubanga kuva ekivaamu tewali mirembe ziri mu Kampala. Beatrice Nambi Mao candidate wa Democratic Party tulowooza nti akaseera okufuna yo maama ow'ekibuga. Fenga Democratic Party tubelievingira mu constructive engagement. Obuzibu obuli e Kampala mu status ya city nga Kampala nga partly a managing wa government si local government then n'abakulembeza abalonde wateekwa okubaawo avenue nga bakulembera ku State Hall balina connection through the minister n'abakulembera abava Nakasero world over. Waliwo omukulembeze mu London nga bamuyita Boris Johnson nga wa opposition but walingawo summit proper engagement ne Cameroon ne naba Labour then that time bali bakulembera ekibuga naye toyinza gamba nti nze kuguguba kakati kuguguba there is no room for you in kuguguba in a city like Kampala nga bwefaanana because budget line zonna zifinancing there should be an avenue for you to engage neweeba loan ezijja mu government even if it's World Bank whatever programs tebaziwa city garanta waazo abeera government. Therefore fe tulowooza nti akaseera ke kano ak'okubeera nga Kampala alina stakes bbiri both abali entity elected na bano government kubanga ina minister gwe appointinga in executive director gwe appointinga Kampala ono yakyuka okuva ku oli owasebagala okuva ku wasebaana we yatulanga ne town clerk n'ensonga ez'enjawulo. Therefore so fachi baddewo nekikya tekindaba kubeera nga kikola effective okuva mu 2011 because tulina okuguguba tulowooza nti kuguguba walabye omuntu ng'alonkinga gamba ani alina omumuli isi n'oluma nemba tewaliyo nti gwe mumuli gwa opposition. First of all you can run as opposition ng'onoonya kalulu the moment you win okulembera aba opposition okulembera abali mu government okulembera abatalina okulembera n'abaana batamanyi bibyo nga bo baze mu kibuga to try to survive. There should be a way buli omukulembeze wabanga yalwana okulaga nti olwana. First of all show us what have you fought for these 15 years. Show me the project gyolwanye conclusively negwako. Ekyuma kino kye mubadde mwogerako kyatwala mu myaka 12 emabega. Why we so blow now? Why wait for the next election? I think for me it is high time to bear an accountability because you are the political head of the city. Therefore oteko kubanga gwe final supervisor. Kyevaffe tulowooza nti mu arrangement eno eriwo oba oli awo wano waliwo kuguguba wano waliyo wano kwe kulowooza nti wateko okubaawo omuntu asobola okubanga asobola reaching out ng'era asobodde n'okuba outside Uganda okumanya bibuga bikulembera bitya. President w'eggwanga yavaayo at some point ojjukiranga nti ekyo ekifo ky'obwa Lord Mayor twakiyewamu amazzi olaba Lukwago n'ebijjegere central government eyina endaba y'ekifo ky'obwa Lord Mayor bwetyo olowooza esobola real okwatagana n'ali mu kifo ekyo ne baweereza bannakampala. What do you do is not fire for fire is for you ayagaliza abantu is to be very creative. Si kuvaayo kujja kaaba ku TV because you have the role bantu bakuwa ofuna omusaala every day every month you are earning. Nawuliddeko omuntu omu gagamba temubala kisanja kyasooka yet he went to court and he was paid. You know yali avuga emmotoka y'obwa Lord Mayor n'akola buli mulimu wonna kati when it comes to accountability ng'ogamba giri emyaka 5 egyasooka sigibala. I think for me we must get serious and get a real leader
And in Beatrice Mao, I think we present an opportunity. Njagala okuwa information nti nali meeya bumeeya nga sina na budget muteeka eryo lyennyini nakawa nenfuna international awards ez'okuperforming obulungi. America yagimpa, Turkey negimpa, nti nali ndobinze n'ebimotoka bya fire brigade 10 otegera bulungi nnyo kwegamba osobola okubaako nekyokola. I think for me, nedda sebo nze ndowooza nti gwe gokyalwanagana n'oli munno ogenje mwazze twetaagawo neutrality and neutrality fe tupresentinga neutrality. So kyembadde ntegeeza nti first of all president wabaye view ye ayogedde ebintu bingi in the same view, but at the end of the day tusobola okujjayo kyetujjayo nti bwekiti even in fact presenting the amendment of the same law. Sirabangayo ku babaka bayise president ayina ekibiina mwabadde tibaleese wadde amendment. Toyogera ebintu bino byogere oba oyinayo kyolowooza tukirabira nti tutegeka kino tutegeka kino tutegeka kino. You can't just keep lamenting every day. When if you think this is bad, at information general, because he was our MP then, he was the shadow attorney general then. What is his report kuteeka eryo wogenda ku answered yayogera kinga etteeka eryo liyita. So and of course eryo etteeka bwe liri whatever it is there amateeka mangi agatali malungi within Uganda, but what do we do to work within? Okay. If you think it is can, then just go home, because you cannot do anything within the same law. You cannot you can't keep collecting the salary and all privileges ezijja mu bwa mayor, and all you do is just to cry and lament around. Everybody are showing up to learn for this position. Amanyi nteteka bwe liri. No, ankugambye, I'm telling you, fe tukirizaganya titeka bwe liri bwe lifaanana we tunalaba nti livi we shall propose for amendment, but nga bwe lifaanana wateeka okubaawo engagement side eno ne side eno. You cannot kuguguba. Oguguba problems in Kampala, and olina yajja kulaga nti ogugubye kale nja kulagako nti bwe kifaanana. And of course wateeka okubaawo ebintu ebikola. If something is wrong, spending a center ku William Street ne basimba kasubi konna abantu we bayitamu oli agamba abantu bange temubakwatako. Wateeka okubeerawo order. Twagala ekibuga nga kirimu order. Bwolaba okujja kwa mukyala Beatrice Nambi, okujja kwa Balimwezo, okujja kwa incumbent Kenyini Mwami Lukwago, waliwo abayina view nti abopposition bayinza okujja ne beetema ne baawulayawulamu akalulu kaabwe obuulyawo ne bawa omwaganya bamwami bulala bano kubatwalako ekibuga Kampala. What do you think about that? Tewaliwo party iti opposition. Tunyumya ku bulimba, and kikinsanyusa ku politicians ba Uganda bonna bakanya ne bakanya ku bulimba ate ne babukkiriza. You must be too bright okulimba ate n'okkiriza ky'olimbye. Obulimba buliwo bano baliko kyobalaba mukulu Lukwago bw'abanga waliwo pothole ojja kumuvumirira. Bwebanga kasasiro ojja kukyanga okuvumirira Lukwago, emyala ejjula n'ebirala. But bw'oba oggulawo akatale ka Wandegeya akali mu Kampala aka World Bank akaggulawo mukulu Museveni, atawo n'alumba Lukwago n'agamba oyo bijegere. Bwe kama nga akatale ka Nateete aka Busega, you know that market? Busega. Mukulu Museveni bw'aba akaggulawo, right? That's an achievement of NRA. Awona ajja kuvumirawo Lukwago. Mugamba Lukwago akwate Jambia alwane n'ababba ettaka ly'amasomero, akwate Jambia alwane n'ababba Shimoni. Please give the world a break. But let's look at the larger issue. Let's look at the larger issue. The larger issue, bw'ogenda mu butale wano abakyala bafumba emmere ojja kusanga Mama Naku, Mama Shamira, they vend food. Balimwezo nja kukusaba tubeere n'omuteeso mutuwuliziganye. Maybe Lukwago was right. Kati
maybe Lukwago was right tokkirizibwa edda atandise okunsumbwa ati agajja kutwala mu basement kakati please Nsaga sina basement gyekutwalamu kakati waliwo wenaba some joint oli afumba emmere naye abakozi be tebalya mmere awo abakozi be bagula mmere mu butale buno bamama Naku mama Shamira webafumbira because that food is cheap kati njagala studying food distribution system mu Kampala because it's a huge market bubuza bana bagala wa meya bagala wa MP mu Kampala oba even oba manyine volume ya sente ziva mu katalako kati ochagoberera that market then ogoberere ne model of development of the city of Seoul the capital city kyekibuga ekikulu ekya South Korea yo South Korea ya situla enkulaakulana mu bitundu ebyetolodde Seoul so kati singa oyina Masaka nga ekulaakulanye oyina Luweero oyina Jinja oyina Mukono abantu bande badde basuleri naye nga wakulu kati wano tewanfunye ne kasasiro right so that's how Seoul is developed because by developing when I ingira Kampala waliwo bus za gaso ne taxi za 505 605 Peugeot nga Masaka road was very busy abasuubuzi bava Masaka lunaku lumu ne baddayo ng'osobola okusula Masaka noja n'okola Kampala you remember or maybe tuwabisanga kati nyagala tutunulire ne modo eyo gitunuulire with the market eri mu Kampala simple market of food first item amatooke Abaganda ge baagala ennyo twayiga okulima amatooke from Buganda now kata amatooke ga Kampala gabantungamu nembalala that's around 400 kilometers sweet potatoes twayiga okulima lumonde kuva Buganda kati lumonde eva Soroti eva Mbale that's Mbale is 370 kilometers carrots literally most families wanozilya carrots ziva Kenya Irish potatoes omundu kibawaita omondi obuzungu mwina nerinya lyabo wano ziva Kenya and some South Africa ebijanjalo biva Tanzania omucheri guva Tanzania yeto oyina omuchina alima omucheri Katonga Rukaye oyina omuchina walima but omucheri gwe tulya wano guva Tanzania wheat eva Ukraine and part of it is Sebei bogende Luweero kati zina kaseke wabarita maguzi emiyembe eriyo eva Kenya but you have a host of politicians mu Buganda balemeddwa to mobilize the population okulima emmere gyesobola okulya ate ekolese n'akatale ka Kampala. You get my point? And I can tell you never bawa emyaka 10 tebajja kuchogerako. They can't even think through it. Kibajja okwogerako onova onze nyingire wonfune allowance. That's why tewali road mayor agenda okujja, tewali minister, MP agenda okujja. Asobola okuyita muzeeyi wava muno mu lukiiko afuna omukisa mu bo yakyalayo oba muzeeyi agasekalaala yugakiike nti wabeewo minisita amuyite oba meeya jangu tuteese ku byenkoko how would facilitate chicken no you can't division level you can't sagala we sebo kamwe information sagala we limbi more information just ona ali aware nti ku division level nasobola okubayita era wayita bani
abo bonna aba key stakeholders bani waita bani mwami wava muno companies ezenjawulo zonna obaita kukola ki era yali omukulu yali speaker okulaba nti twagala nakawe efaanana etya. Don't joke my dear. Yeah, but kyo kyabadde ayagala okumanya ne bw'oli okunywera ku mwami Romushana nanti kyazinzija kyayagala kati bannabyabufuzi bulinga abali mu kwenoonyeza obwenoonyeza No. ebyammwe. We are not the same. kakati so ani adetermininga akulembera Kampala si Muzeeyi Agassi Kalala ne Yuga Kiiki asalawo akulembera Kampala yoyo ayalemwa lw'enshama mu kyalo kyewaffe najjo atasobola nakubeera ku trading center y'okumpi n'ewaffe kataze wano ali musiraamu yalema oyo ayina akalula kagenda okusalawo ani afuuka kansala ani afuuka meya ani afuuka MP mu Kampala but bwogenda nolaba mindset yaabwe bwovuga ku northern bypass bataddewo lights ebikola ya lights wenjogera batandise kubibba mu obuuma obwasa batteries wamu n'ebirala ababibbamu abo be basalawo ani akola ki ani afuuka omukulembeze ani afuuka omukulembeze kyova olaba waliwo obulwala walimbye ate njagala kikolektinge ku bya bodaboda abalemesa okutereeza bodabodas gwe RDCs baba mwine n'abalala is NRA but zo bodaboda zomanyi zoyina mu Kampala most stages tezina na toilets webasanga wabateeka toilet wabateeka bodaboda stage simanyi wabakozesa amahoteli agali awo okumpi enkuba bwetonya bono basanga ku petrol stations abegamyawo tebasobola kwogerwako bwogamba nti oleete plan ebatereeza asookerako is a resident district commissioner. So I'm not surprised nti ne Balukwago naye agamba owaaye nannyini Kalulu ye Mutembeyi. Yes, but kuyiseemu nga zino ez'omwala kikulemesa ki okufuna project ezimba waggulu w'omwala weyagala gukavalinga n'ofuna ettaka eyo ng'oyise mu butuufu? Why must you use shortcuts? You get kwacho olina okugenda eri mu State House ate nga yeto kimanyi baba wa devolution because omulimu wa meya ogiringo party's time meya ayamulonda nga wazobote kati musiye twagamba obuyinza katubuddize the local government ebitundu now twali tugambe mu decentralization that the cow alondebwe council you remember over district service commission na councils bano okumujja by now the cow is including their AD is executive director is the president and obadola wano nga ntalo suga ntu waliwo bitakoleddwa waliwo ebikoleddwa I can tell you kuva oluguudo kuva wano wa sudiri wano Kabira oba balugazia the press looks nice, no doubt about that, but as an achievement tosobola kuziwa meya. You get so kateruzi bano bagasa ki Kampala therefore abalonde bano Balukwago if there is a platform to make noise ne noise nayo kato mubi watu ina chakora then okuba enduru because I remember we were balometa wano during COVID burola yatabukira abali bamenya COVID wano mu Forest Mall ani mugaba bagenda kujjawo. You would have to be shifted. And within 1 minute, I met Burora in Rubaga. That's it. No one you get why? Because he talked about corruption. Katwawa kogera corruption omuzinara gujjako. Oh, abala kanayo gera kulomshana naga romshana wabye a star from heaven. Watu waloka batasobola kwongera kumula badegera cartels. Yes, so those cartels are a reality. And they are a reality in the city. So kati ani asobola okwogera ku mukyala Janet Kataha n'abalala ku Shimoni. Who? You now have Mulago Hospital neibe takeri ya okuwachitolwa abadokita bagenda okusula. Because Mulago Hospital is in Kampala. So ani agenda okwogera ku malwaliro gaffe. Nani? You can't. So
kyovolaba mu mbaga zewaffe mu kuziika kwewaffe tubeerawo n'abantu abaanukula ba bishop najja n'agamba bamba ono omugenzi yafudde sukaali mutabeeyo si sukaali tomanyi nti abadde ayambako mawuda kati ng'abantu bamanyi mawuda ekyatabaawe so kati omutamiivu oyo mwetaaga ku kyalo omuno obumu mumuyisizaamu information nga mazima njagala genda mu break mwami bali mwezi owulidde we muli musobola okujja but mulina limit waliwo mulina okukoma ekifo kya Lord Mayor kirina amaanyi kyova olaba nti abakiriko tebagala kita nkugambye nti yakulira strategies policies ne programs z'ekibuga yalina okupulaningira abatembeeyi abo abakwatibwa ne batwalibwako ebintu byabwe abali ku midaala abaweebwa parish model ate ne babakwata ne zitwalibwa nga bamu ababakutte bakesisiye alina omulimu gw'okumonitaringa ontegera bulungi nnyo project ezikoleddwa nti enguudo zikoleddwa n'agenda okulaba ki ekyova olaba nti alina n'olunaku lwayogerako eri eggwanga ku state y'ekibuga engeri gye kirimu n'ayogera ku biki byasobodde okutuukako n'ebiki ebyamulemye ontegera n'akola pulaani y'okulaba nti atwala mu maaso ekibuga so omulimu munene goego alina omulimu oguwa executive director ebyokukola executive director abitekese mu nkola nga amulondoola alabe nti waliwo value for money. The law is there. The law is kakati kyenagambye nti rule of law is the enforcement of the law. Osimbye omuddo ogwa chogamu ontegera bulungi nnyo ate enkya abatembe bagwiseemu abantu bagwiseemu gwonoonese gwa biliyoni emu gwonoonese mu lunaku naye nga sente zibaddewo kati buvunanyizibwa okuteekawo enkola okulaba nti omuddo guno gukuumibwa buvunanyizibwa wa Lord Mayor okuteekawo enkola okulaba nti omuddo gukuumibwa kubanga ye nannyini kibuga Lord Mayor nkubuulira kubanga yalagira Lord Mayor yalondoola bali be bakoze okiwaka n'ekyo nkutte tusazeewo tugenda kusimba omuddo mu kibuga njikuwadde singa Lord Mayor akeerenkya n'agamba director in charge of roads nti saagala kuddamu kulaba muntu ayita mu muddo oba ekkubo eriyita mu muddo it will be Director of roads need the Lord Mayor because he is the supervisor. Naye ate singa akulira enguudo akeerenkya n'akwata bonna abayita mu muddo Lord Mayor era asobola omulemesa yamugaana asobola nga bwe yamugaana ngambye asobola because KCC has arrested people abalina abadde member wa parliament of Kampala ono era nkyali simanyi abadde mother wagambye their seats are getting vacant amuyambye eki ayambye eki Lord Mayor Kampala Kampala muyambye abadde yabayambye oyagala nkubulira ebyennyanja tannaba kufuuka mubaka wa parliament era yali meya ono asobola okugaana ekizimbe kya Uganda Revenue Authority kyebazimba nga tekirina plan wekibasiweji kankuwe example leka muwe example ongerezako ne kwekyo leka male muwe example soka leke muwe example ongerezako ne kwekyo okidde mulumu waliwo nage nti ne wabeerera meya Nakawa era ebizibu Nakawa byerina tebyawukana ne divisions endala mu Kampala saka ntulabawo njawulo enjawulo yaliwo ate sandibadde nti mpeebwa first of all tetwalina devolution ono akimanyi bulungi nyo tetwalina devolution etteeka lyali ligamba nti the authority may devolve some of its functions to the lower urban councils ndozojjukira naye tebadivolvinga functions ezo naye era nakolera mu bugubi okulaba nti nsobola okufuna za award. Number 2 njagala mutegere nti tusobola okubeera n'obuyinza ennaku ezo nasalawo neŋŋamba no more cutting of our roads ezakakolebwa nesanga abawota batemye oluguudo lwakakolebwa nemba arrestinga otegera bulungi nebagenda nebasula mu kaduukulu minisita nakuba essimu nemugaa tebajja kuteebwa netukola meeting minisita wawota otegera bulungi netukola meeting ulira bali mu Lord Mayor yalimu mu meeting Lord Mayor yalimu minisita wawota state omukyala
Sekindi yali agambye nti yakuba essimu nagamba abaana abo tubasonyiwe ne mbagamba nti no tetugenda kwena impunity. Nemala okuyita meeting mwalimu executive director, mwalimu minister wa KCCA, Lord Mayor mwenyini yajja mu meeting eyo netuyita aba national water otegera bulungi yo era tubagamba never should you cut our roads otegera bulungi nga twakazikola betuma aba national water betuma otegera bulungi yo twakakola ekkubo eyo. That impunity is not going to work anymore. Era netukola gundi endagaano tebagenda kuddamu kutema kkubo okuja nga bafunye permission from cases kugamba nti obuyinza webuli. I think the solution is not in kukaba on how much you can cry and every day you can cry. Of course I agree nti etteeka bino byonna Honorable Charles yabadde ayogera bituufu nti emmere evaawa. Most of the cities, for instance ogende Geneva, you may not even afford to sleep there. You must go up to Paris. Nojja ne training nga system yonna ekola. System eno meya tagenda gikola yekka. Ne bw'anaakaaba emirundi 10 tasobola gikola yekka. Waliyo ebintu nga central government etekobikola okuconnecting ebyobutale n'enguudo eziva so that wabeerayo obuguudo ebintu bino. For instance emmere ne DP nabo bakopye mukulu Museveni because yayagala nnyo Karamoja n'agiwa omukyala hata naye mwagadde nnyo Kampala. It's not about that. Mayor candidate waffe nga tanafumbirwa Norbert Mao president wange yali already aspirings okubeera mayor. It doesn't stop you okubeera nti olina byoyagala nti osobola okubeera nga weesimbawo, but that has not nze data plan ze tulowooza ne byetwe zaina nti togenda kubeera wekka nti gwe meya afuga ekibuga kino nolowooza nti kujja kuva mukaaba. It is about engagement. Era olaba Honorable Mwezo kyagambye era yayise wali era we yabasibye eventually it ended in a meeting. Wateeka okubaawo nti emmere wejja eno kati osanga Kasasiro ena bamusuula Kampala. Bandibadde tulina mu nnimiro we bamaliriza waliwo wakoma then from there ngeno bijja biri finished product. Omusajja ali wanayogera naawe nagenda nensoma Kasasiro ono gyabadde ayogera nagende Korea nensoma Kasasiro nze nina emmotoka za Kasasiro nina passion okufula Kasasiro ekyobugagga awo nno musoka mumuze nja kukikola. I will be in charge of the city. Mbadde bulijjo nkola ekisanja kimu ekinkozesa ekisanja kimu ne banjagala gyenvudde yonna mbagambye nti naliko chairman wero naliko abavubuka chairman ero Suwan nembeerako chairman ero Situ nembeerako council ero Sifa nembeja Sebaana bali wonna nga tebanaba nembeerako meya kati ndumba Kampala zizo nkola ekisanja tombulya buzibu nti towuliriza kyekizibu tombulya buzibu anti obadde ompadde omukisa nakuwadde information aho nakuga nti oyinza obutakkirizibwa ku bintu bino. Yes, Munyagwa did what an investor for Kasasiro. Yes. Tell me. And he failed. Munyagwa got an investor for Kasasiro in Kawempe. Yes. And he bamuganda bamuli mesa. Because of corruption, jengendo okutandikirako. We have different styles of leadership. And you are aware mukulumbula leta through you kamubuuze. Mbuuza. Mayor alina kawakati. Ne Nubianli mwami mukalu tombuuza mukalu ngenda kulonda Nubianli. Yes, si Paulo Mugambe ngenda kulonda Nubianli yewapate era ngabaddeko meya ngenda muyamba okulaba nti afuuka meya ate mu mentalinge bulungi nnyo. Paulo Mugambe twakula naye ne mukola naye kuze wamu alabe ku bibuga eno mind ene developing a capital city. Lwaki Paulo Mugambe we are in trouble. Which mind eyo eganti ono meya ali omuteekako Nubianli gwe engineer bali mwezo Nubianli gwomanyi simumanyi tutwalire na mazemu amaanyi atente balamu amaanyi Mugambe gwokuze naye wadde naye nga muddukanya nakaluddawa Mugambe obadde naye mbadde naye kitegeeza ki toli tasobola kukola omanyi nti ali complete. But you know who tells you is complete? Who is complete? Abantu boyagala Nubianli as a mayor. Kugambye I am going to be the Lord Mayor. Naweereddwa gwe ngenda okukola naye Nubianli ngenda mu supportinga paka wana wangu la kalulu.
bwetolaba busobozi bakuwa obuwi ate obusobozi buluwa bwetwalabye anti bakuwagenda okukola nkugambye Kale. akakunguta temunziza mabega Parliament akakunguta gwe kakubye katuwummulemu katono Anyway, multi-party dispensation, party gwe yalonze. bwe tukomawo nja kubuuza enginia bali mwezi ono ku nteekateeka ye gyalina specifically ku bintu enguudo Yes. Kampala drainage Drainage. mu Kampala ne Kasasiro. I want to see plan ye plan ki ogyeko bino byayogera and how is he going to implement them agenda kubisa atya mu nkola that after